jako akawuwo. Gye buvuddeko ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda omulamuzi Simon Byabakama yavaayo n'ategeeza eggwanga nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu omwaka guno bagenda kutandika enteekateeka ez'okutereeza ebyalo ssaako okuddamu okuwandiika enkala z'abalonzi okumala ennaku 10 okwetegekera okulonda kw'obukiiko bw'abakyala obw'omwaka guno ssaako n'okw'abassentebe ba LC esooka ko n'eyokubiri omwaka ogujja nga byonna byakumalawo ensimbi obuwumbi 23 ng'okulonda kuno kusuubirwa okubeera nti kwa kusimba mugongo nga bwe gwali mu kulonda okwa 2018. Bassentebe b'ebyalo bawabudde akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda ku ngeri gye kalina okutegekamu okulonda okusobola okwewala emivuyo ng'egyo egyaliwo mu kulonda okwayita okwa mwaka gwa 2018 era nga James Kakooza ng'ono ye ssentebe wa Kamwokya 2 Church Area agambye nti ensonga y'okusimba mugongo si ntuufu olw'ensonga nti omuntu alonda nga talonze oyo amuli mu ndowooza ye n'agenda na kinyumu so nga ate bwe kuba kwa kabokisi buli omu alonda omuntu we mu kyama nga tatidde ensonga yonna. Ensonga y'okusimba layini teyandibadde ntuufu. Ne Electoral Commission yeekwasa nsonga ya nsimbi nti ssente ntono ezo tezimala. Naye ng'akavuyo kali muno, akavuyo k'okulonda k'okusimba ku mugongo, omuntu alonda omuntu atali mu ndowooza ye n'agenda n'ekikoosi kangende ne gurupu eno kyesazeewo. Joseph Kakooza nga ye ssentebe wa Mulimira Zooni mu Nakawa Division agamba nti okulonda kuno bonna abadde bakulindiridde naye ate akakiiko k'ebyokulonda kalina okutwala obudde katereeze enkala z'abalonzi zonna nga keeyambisa abakulembeze okukawa amannya g'abantu abaasenguka mu bitundu kubanga waliwo abaasenguka ate ng'okulonda bwe kutuuka babeera baagala okudda okulonda mu bitundu gye baava. Embeera zijja wala singa omuntu aba alowooza okwesimbawo n'akiteeka mu nkola n'agula abantu n'abaleeta mu regisita nga sikutegedde akalulu kayinza okuba ng'ak'omu mugongo tekajja kuba mu mazima, kajja kuba kazibu nnyo kubanga okulonda okwaggwa kuno watunuliranga feesi ezimu nga tozimanyira mu kitundu naye ate nga bagamba zeewandiisiza mu regisita ate nga n'ebiseera engeri gye kali ka mugongo ebyokusoma mu regisita nga bitono. Babakulembeze abalala bagamba nti akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda bwe kaba kategeka okulonda okw'omulundi guno kalina okujja bassentebe b'ebyalo mu mirimu gy'ebyokulonda olw'ensonga nti bangi ate babeera beesimbyewo kale nga kiyinza okuleetawo obubbi bw'obululu era nga mu ngeri y'emu bano bagamba nti ensimbi obuwumbi 23 akakiiko k'ebyokulonda ze keetaaga okozesa mu kulonda kuno ntono nnyo ekigenda okuviirako okozesa abantu abagenda okuleeta emivuyo mu kalulu kano. Luli wesanga olusi update bazikolera ku office za LCs ngolaba ate LC chairperson ngada agenda kwesimba watenga yakola kumpi yatula ne Electoral Commission tusabe na force bazijemu okulaba nga ekintu kyonna kibeera independent omuntu asobola okutula abantu awali neutral okulaba nga bakola updating nga bakolera abantu nga buli muntu yenyigiramu olwokuba nti Electoral Commission ekozesa ssente entono kikivaako n'okuleeta obuvuyo mu kulonda etuuka n'okuwandiisa abantu begenda okuwa essente entono nga bamutwala omutwalo so nga abantu abaali badde mu exercise eyo baali badde babaweera ddala ssente ti omuntu n'akola omulimu nga mumativu. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kubanga ekigambo kulonda ebimu abantu tebamanyi nti bebimu ebitabula eggwanga kubanga tuzze tulaba Uganda okuva emabega abantu bezenga egenda mu ntalo mu kulwanagana